Shayi mogamba otya? Sigambo gamba otya? Gendi. Sazo tukunoonyeeko ku byaliwo ku show ya Alien Skin nga gwe yali ku ground. Tuyisizeemuko. Nkutandikire wa omanyi? Lugambo lwali lungi eye mabega. Kati oyagala lugambo ki? So katandike ku lwa Alien. Lwa Alien. Yatuuka ndi eno ndi mu kuzungana mu VIP. Kati eggali neeyita nayo lugambo no. Eggali eyita ndi ne kayima tujeggama. Omanye eggali ye bw'eba eyita oba olina okukola ki? Okuvaayo ejja straight. Munnange eggali etuuse eggali egeze backstage. Eggali etuuka backstage. Ayina eggali eno emwetooloola champion gudwa muli wano ku kido. Munnange eggali emwetooloola omu avaako ayambuka ku stage awaayo obubaka nti omukulu MC Kats tetukwagalako ng'omukulu alinye ku ki? Ku stage oli yeekalakaasa eyali ayimiridde atuula ku madaala we bambukira abayimbi MC Kats munnange nga ffe tusigale ntumukolako interview tunyumya tukola kitulinda jjo amalirize okuva ku stage omukulu akole ki? Alinnye baddayo bawaayo information nti tetukwagala ku ki? Ogwokubiri. Omukulu tulowooza abivuddeko. Omukulu adduka akwata kaki? Mu budde bwennyini Alien Skin bwakola ki? Bwalinyiramu. Twaddako okulaba omukulu mujjako kazindalo kumusitula. Waliwo stage va kugana amadaala agawambukirako. Stage bagizimba ebeera waggulu bwetinga wansi awo wabaawo space okutuuka wansi waba wawanvuko we baamuyisa. Ngeno kamera zeetala ekikonde kinyooka. Waliwo n'ekikonde. Nze era olaba nkyali mulamu nga feesi yange namu. Gwe manya bannaesirifa. Kubanga ekikonde kyampitanga waggulu. Ngeno kwata gwa bannamawulire eno gwa bouncer eno gwa bakatisi. Ekikonde kyali waliwo kimanyi. Bannamawulire babaga temukwata. Bouncer kate mutukwatiramu. Bannamawulire bagafa omulimu gwaffe gwatwese wano kukwata. Bannaaki naye nga mu byonna Katsi yakolamu ensobi. Yayagala nnyo eggulire nze saakitegeera oba yali abaze eggulire ng'alaba tewaliiwo kigenda kuhapeninga. Nayagala ataafuna amawulire awo kuba saamutegeera bulungi yali ng'olutalo alwetegekedde. Neŋŋamba owange era nze kasana mutunako ng'akyali mulamu wano ng'ayimuse yeekalakaasa ate ng'omukulu yagenze kuba omukulu gye yajjira si gye yayita ng'agenda ate. Bano abaana babuzibu nnyo. Ffenna tulinze omukulu ave ku stage tuddemu tumu interview nti mugamba owange omusajja bamukutte embaddiya wano ng'oli ku stage okyogerako ki? Tebaatuganya anti ng'ekikonde kinyooka essaawa nnamba twali mu kikonde. Olwo show nga eyimiridde ng'egenda mu maaso era nga baba abawagizi balyokke bali kontene tebibakwatako wabula bayombamu awo kawo nga Katsi ku stage bagaba mutwale ekyo kyo bakyogera nti ave ku stage. Abawagizi bennyini ng'oggyeko Alien talina gwe yakwatako yeyayimba alina abaana be bano abo abakunyiga nodda ku musitawa. Ebyogerwa nti MC Kats yasooka teekawo mbeera egaana Alien okulinnya ku stage nti tajja kuyimba. Yasooka teekawo mbeera namulaba nze nali backstage nga ndi ne Alien. Yasooka teekawo mbeera yayagala nnyo kuteekawo akavuyo. Ebyo tebyandibaddewo. Bw'omanya nti omuntu takwagala ba MC baliwo bangi gwereko omulala akole ki? Yaba amukolako. Naye yayagala nnyo teekawo embeera ekitali kirungi ate nga sho teyali ye. Sho yali adjusted teyali ya MC Kats. Mu bufunze Kats yagenze ku poliisi n'aloopa omusango naye yaloopye Alien. Ye muntu omutuufu yabadde ow'okuloopa. Abadde aloopa bakanyama. Kuba ate Alien yasigala ayimba ani yayimbira abantu abanga Alien ye yamukwatako. Saakirabamu kale saakirabyemu ekyomusango banza atamanyi na Luzungu. Defamation kitegeeza ki? Defamation kulinga kwonoona linnya lya muntu oba kuwaayiriza. Ate kati era yawaayiriza ate Alien Skin kuba Alien Skin teyamukwatako. Kuba kati Alien yagenda ateekeyo omusango gwa defamation. Asheyo yanyumira nnyo bannange omanyize wali entalo wembeera awo manyi ndya ku ntalo era sho nawulira nga tensaze wangi teyansala nanyumirwa nnyo kuba entalo zaalimu nnyingi ate nanyini sho yakola atya entalo yasekanga mu bakyala abakyala twabala mamaso ajati yali mu accounts tetwabitegeera abamu nyambala ne batagitegeera nyambala yani ajati bwatyo bwayambala lwaki abantu abambala ebiwanvu balowooza nti baba tebamanyi kwambala yeri yambadde sharia nga sibye n'akatambaala n'olinga yambadde mu nyambala ye gy'alina okwambala buli omu we bamutegeerera waali buli omu gyomufuula comfortable
bana oli ne bayambala kutiya for as long as yawuli ali comfortable kyayagala ayambadde shaliya mu muleke kyayagala lwaki abantu abambala shaliya abantu bagamba mbu sibitegedde byayambadde ndiye nawalo gwe nalabya agamba nti yenna amatambaala banange ekyo kitiibwa omuntu okumanya nti amanye eddiini ye kitegedde yali mu account naye yajja n'awagira omwami manye yamuleta ne ku stage omulundi okusookera ddala n'amuwa kiss ne blessings abantu baleka abantu buli omu ayambale bw'ayagala oli bw'aba awulira ng'ayagala kwambala shariya mu muleke awulira nti ali comfortable awulira ali decent ayagala okwambala nga bw'ayambadde naye temukiteeka nnyo ate ku bantu bambala biwanvu nti bw'ayambala ebiwanvu mbu banna tetutegedde by'ayambadde nedda bannange nedda ekyo tekijja kukola Hindu yali smart nze kunze yali smart yes she was smart mukyala mujja okutuula wali gwenge yabala bali batya bali bamwadde table nga ina n'abantu be bali nabo kwegamba ba making a comfortable n'abaana ne Hindu yalina table ne family ye era abantu abagamba nti Hindu yalina table mbawakanya table ye yali next ku ya prima lino si jogo bali baziliranye family ya gundi ye yaliko ya Hindu era Hindu oluvannyuma lw'okumala okubala omusimbi gwonna yajja era n'asanyukamuuko n'abantu be Hindu ye yalina abaana ba pulima yaŋŋamba yabeera nabo mukyala ayagala abaana yaŋŋamba yabeera n'abaana omanyi bw'ojja mu bufumbo bw'omuntu n'obuyingirira n'abaana balabirire kati n'abaana abalabirira takiinaako buzibu byonna yajja nga azze bitwala atwala abaana ne taata kali hambo enewe so kawagira okutwala obufumbo bwa munne waako sikawagira naye kusinzira ku kyaliwo nze nanenya pulima kuba ate kya pulima ne mutenda mukyala era mu bakyala ono tulina abagumu pulima mumuteeke ku lisiti nze bebe bakola ku bujja bwange bwennina tebuŋŋanya kutuula mu kifo ekyo ngaebyo bikolebwa nga ndaba era pulima nze namuwa dda engule y'abakyala abagumu nze obwo obugumu sibulina ku bujja bwange akakajaja sikalina obujja tebuŋŋanya kutuula wantu ng'omusajja gwe njagala ampise mu kivulu ate awaana mulala obujja tebuŋŋanya